Inside Out. Alright, ate nkwandiza ku SML News Yugi ku mukutu gwaffe n'olwalionzesa Simon Muyanga Lutaya kunyumya ku byobufuzi by'eggwanga lyaffe ne mukwano gwammwe General Moses Bigirwa member wa NUP General number PPF 005 kitegeeza omu ku batandisi b'ekibiina ekya People Power Forces owokutaano. Bigirwa ranka ye mu NUP. Sanyusa okulaba. Nange nsanyusa okusanga emirimu gyaffe. Tugezaako tutambuzanga bulijjo. How is Kamuli? Kamuli is not moving well politically. Ulimu some setbacks. But politics nga bw'omanyi nti ali dynamic. You expect turbulence. You expect them. So bweba biguddewo then nosobola okubimanaging kati byendi musaawa zino. Who is the political commander of your district as of now? If you have to look at Kamuli, ani gwoga nti ono ye rallying point in terms of what? In the general politics? General politics. Because politics are more camps. NRM camp, opposition, what? Mubamu bonna overall mubamu political. No, umuntu wachatuli ahead in terms of political command is Right Honorable Rebecca. That is a fact. Era toina ngeri gy'omwewalamu ng'onaazanya ebyobufuzi byo. Osobola okumwewala nga transactinga naye n'okola ebibyo naye bw'ogenda mu direct confrontation ofuna ebizibu bingi okuva mu society. Is Kadaga still popular in Kamuli? Actually, she's more powerful now than ever before. Are you telling me the truth? I am telling you. Kadaga today? Yes. In Kamuli? Actually, bweyesimba obuti nga akalulu kaido ne bwatakubisa kifaananyi awangula. At least no muntu gwendidi mu NRM ali assured of that kind of support. So you mean Kadaga can win another term as MP for Kamuli? Yes. You're sure? One, as the opponent, Taina opponent. How? Taina. Umaiwa opponent, waliwo participant. Salamu Sumbe yamuvuganya ku luli ali kuki. Oh, you participant. Sitegedde kyogamba. Kwega yetabamu. Yetabamu muki mu kwesimbawo naye nga si competitor. Kadaga has no opponent in Kamuli. I am telling you. Her opponent last time was Salamu Sumbe, and you're saying is she's just a participant. Era obulubu yafuna ebiri. Naina mwenda. Kumwenda. Nakana akawala akanumpu twakaleta kamyaka 24 kafuna gumu kitundu. Katondo kamuyise oyo gwogamba. So don't you think she has galvanized over time? No. Salam has not gained more political power there. You see, society ye Kamuli obandoza ye Busoga. Kati einengeri gye mulabamu tekyamulabanga as a serious politician representing the interest of the local people regardless mu political formation gyalimu, because osobola okuba no wanupu abantu bakumalirayo nti oli serious mu nupu yo ng'oli eyo nti but waliwo ate okutwalanga kazaninkirizi mu mbeera eyo. So Salamu excitinga wabatuse kumukolo, people get excited, they are interested in listening to her message, but bikomao cha Salamu wife oyo omuli omukazi oyo ayogera ebigambo omulire bwayogere nga kikomao. Bigirwa, you are telling me that Rebecca Alitwala Kadaga is now more influential and powerful in Kamuli than before? Ebintu bibiri ebimufuula powerful this time around. One, abantu bamanya nti Museveni yamulwanyisa namujjako obwa speaker, and obwa speaker bwali bufuuse nti naffe ekyo kyaffe, because this is Africa. Omuntu waffe okabe mubi kabe mubi kabe ki naye nga gyali yewaffe yewaffe naffe konvo yekomawo wano naffe wetu.
so bakimanya nti Museveni yamulwanyisa okumuggyako obwa speaker. So nekibanga kitegeeza ki nti alina capacity even to fight with the sitting president. And then too, ebirabwako especially mu Kamuli municipality. Kamuli municipality gyolaba eri somehow different to other municipalities in terms of infrastructure. Kakolansi kawezeemu Mukamuli akawusi midi kakati waliwo kilomita we bajja bongerako obutaano ajana nyonyola batwibyeko kilomita 8 and 80 kilometers in a municipality it's a long distance. Yes. But noyogere nabo nabakuba nti no imwe nga mubikoze ebyo so badongereko era biri kujja mu maiso and byabayogera nga abantu babikola ki babiraba bigenda mu maaso. That's how she did. How about her battle with the current speaker? Temumogoire ku kantu yezira effect wali mu Kamuli. Actually abantu bona abawagira Anita Among at least within Kamuli district nga bali mu office olwalero bajja difuluma niba nalete sente diduza room wenu. What are you saying? I am saying abantu bona abawagira Anita Among as of today nga they are occupying positions of leadership bajja difuluma. Ekyo nkugambidde wano era tujja kukoma wano nkugambe. The voters or in Kamuli yes will vote out all the political players they know are loyal to the current speaker and they are against Rebecca Litwala. They are going to be voted out by all means. Do you know any? Like who? Wali eri mu Kamuli Anita Among loyalists now. Kayanga Barod, the one from municipality. Kayanga, yes. Muntu wa Anita. Muntu wa Anita, and then Morris Chivalia yakurosinga. He was a blue boy. I thought Morris Chivalia is a Kadagist. Yakurosinga. Obuyinza bwashiftinga yatambula n'obuyinza. So and you think Chivalia can lose an election in Bugabula? It is very possible. How? It's not possible. Kadaga wabasaze wafuluma. No. Chivalia is a powerful star, you just can't. I can't. Anti nze nga bwembona kubanga for you are from Kaliro. I know you very well. I'm from Kaliro, yes. Yes, but me I go to Gawula South for burial. Abantu bafa mu Kamuli municipality nga tubatwala Kidera. I mean tubatwala Kidiki, Butansi. That is Gawula South. And you get the feel of the people. I know what is going on. Yakola omukolo n'ayita Anita Among. Anita Among yalema okutuuka. It was a fundraising kind of thing. Yalema okutuuka amasimu gaavuga. Ne bamugamba bw'olinnye Kamuli oba speaker bwensonyiwe. N'aziweta ne ziddayo. Yalina buyende. Yalema okulinnya ku ground wali eri. Kati gwo omukolo gwennyini yazindika bbaawe Magogo n'aleeta miliyoni yaga kuziba bigurupu by'abakyala biki but kugwo omukolo gwennyini Kibaalya gwe yakabirako amaziga nagahalo n'olutalo lwengezeemu nkimanyi nyiza n'obutadda naye tewali kyakola yakabira ku mukolo gwe gwennyini nga tanaba nakuvaawo. So byenyogerako mbitegeera ndi musajja w'e Kamuli ndi mu field ekyo kyoyogeire tidi kibuuzo ekyo kisinzire because oidea yukola politics anti kino kyenterowooza ndowooza nti abawagira aliko all the politicians in Kamuli who are loyal to Anita Among have a higher chance of winning the election than those loyal to kati bali abataka ba wansi bye baagala birala. Bali abataka ba wansi bali ku ono waife mama Kadaga agaziwa she influenced buyende where Magogo is
and she will influence the proceedings there. I am telling you. Kubanga ebanga lyamaze wale. Aina abantu mulimu omwana yamubonanga wa P1 Butiyamala University nga yamubonera nga mama we. There are very many, I'm telling you. Kati factors ezikola Kadaga tosobola zitegeera nzibu nnyo again agaziwo paka eyo neteso kenyini atuukayo regardless of the speakership to have influence in Teso. I think the district she has covered is I think Kamuli. I didn't know Kamuli, but Kaliro. She's now a force in Kaliro. All of those who don't pay allegiance to her are under threat of losing elections. She's a key determinant of who becomes what in Kaliro. Yes. But I did not know that the same influence was growing in Buyende, for example. Yona. Because in Zembona abantu nga traveling from different districts. Basibira wale kawali ku Century Hotel for a meeting. Kuramaga. They have come for power. People travel from Namayingo. Looking for Kadaga. Yes. For endorsement. For endorsement. To win political leadership. Yes, in Namayingo. Jamana de myaka 5 nga tatuse. So, that woman... Where do you personally belong? Me? Are you a Kadagist or Anita mom? Me, I'm a NUP. Kuba izendala ati zinaremu. I thought you must take sides. I know. Katinze okubera mu NUP. Techingana kukola analysis kuba opponent bange. Nendaba amanyi gabugali ruddawa mpanu yentya. Kubanga chenyalo okutegeeza tewaliwo kintu kizibu nga kutwala NUP mu area efanagana bwetu. Yes, there is a battle already. A very hot one. Yes, ngerimu pa hose ezitowa bwetu. Katwagere ku your own chances of reclaiming Kamuli. Me, I stand 75% of winning Kamuli municipality. Echo ndikwenda okikutegeeza misana tukuse obwana Simon. Under what ticket now? National Unity Platform. They can't give you a ticket under NUP. They are grooming somebody else. You know, Bigirwa choina. I get disappointed. Bigirwa okadiye mu byobufuzi. Sinaba okadiye. Okadiye tokyalaba bintu. NUP is grooming someone else for Kamuli municipality and you are not aware? Okay, if that one is there, anyway, God forbid. But if that one is there, it's not a question of if. Ndakubuka olutindo nga ntuseeko. But as of today, I am National Unity Platform. And you see yourself with the chances of winning Kamuli? Yes, because nze nga Bigirwa Moses, me. Nga okali kuntaku factors da NUP. Me as an individual, I am a weapon. Kankuwe kyokuboneraku. In 2011, nesimba ku DP e Buyende. Nafuna obululu enkumidity. Abantu nga bali kutikinga ku mbago. Just imagine embago. In Buyende. Ngojitwaire e Buyende. Abantu 85% tibatukanga ku Kamuli. Not Kampala, not Jinja, but Kamuli. 85% abantu abali e Buyende tebatukanga ku Kamuli. But I managed to convince them. I was still a young boy with no resources. Ekyobugaga kindali nakyo bulamu na time. But 5,000 people entrusted me with their votes. So, na atenga president wange Nobert Maukwolo mu district mwonna yafunamu obululu 405. Ye Buyende. So, nze nganze ebirala an addition, I am a weapon. Ebirala byeyongerako bwonge. So, ekibiina kyonna ekirabanga kisaana kukwata fulaga yakyo
kiba tekinaba kutegeera byabufuzi. In fair political analysis, how has Baroda Kayanga performed? Better politician, you know, I want you to reason beyond these feeble politicians. No, I want to njagala kumukolako analysis emirundi ebiri. Esookera ddala to her official duties, constitutional duties. One, effective representation, tagikoze. Tabera mu parliament. Abataka beeka wali municipality bakoma okumulaba nga payinga attribute kufa kwani kwa Jacob Olanya. Mu parliament? Yes, mu parliament. Baroda in parliament? Yes. Abeka mu tebamulaba? I am telling you. I am not talking because she is my opponent. But I am giving you a genuine point. So, that represents effectively. That is point number one. Point number two, the oversight role. Tagikoze. Because tetumulabangako nga akoze eki nga ina tetumalira komiti kwatuula nti oba ekwasaganyiza kino twasembayo okumulaba mu performing that role nga the 1 billion shillings of road fund oba road what zebawa zi municipality ezi districts nga bali mu lukiiko lwa district bagezaako zitemaatema awo yalabikirako wokka but manya nti ekisanja kitambudde and ensonga nyingi ezigenze mu maaso. Then budget formulation and the budget appropriation ng'omubaka wa parliament tetumulaba oba toyagala kumulaba? Ebyenaku zino bya bitimba tebirimu. Gwoli munamawulire one of the senior journalist gwe wali omulabyewa nze actually nze ate engeri gyembeera nnyo mu bintu by'amawulire ate natuuka okufuuka maketi yaawo ng'abantu okumutegeera mala kumwogerako ab'amawulire and ab'amawulire be bantu abali supposed okuba nga bamanyi buli serious actor mu kisaawe because a member of parliament aba qualifies okubeera serious actor mu ggwanga but tebamumanyi. And then in terms of legislation otukolera oba law making ekyo kyate ali ku 0.1% oba 0.0 kubanga amateeka gonna agayise mu parliament agamu tagawuliranga nako. Waliwo nasinkana naye ku lumbe nengenda n'abantu nembabuulira bills 9 Mwai Museveni ziyakasayininga into law nga naye tazimanyi bills 9 so Simon gwe tomanyi kirina busoga zinyala okutegeeza like oludde n'okugendayo na abakungubazi ne bantunuulira bwe bati ne balaba omubaka wa parliament atali mu parliament ne batunuulira ali mu parliament nga yeetaaga kwokya gonja ku street. The inside out. Moses Bigirwa. I'm telling you. Moses Bigirwa is a serious political player in Kamuli district. What have you done differently yourself? Okuva luli paka leero. Mu byakusula bega nti kululi akalunda akagwa lwa nsonga eno. Okuva olwo paka kati kino nkikyusizza. By the way, omanyi lwaki wagwa olwasooka? Yeah. Ekisooka ekyansuula zaali factor 2. Sooka nali siina kasente ka finishing. Mu byokwesimbawo waliwo kye bayita finishing. Wetagamu emiliyoni ya kasente akasembayo kazanya kinene nnyo kwana wangu ku electoral commission kowaka aba security kowaka aba your position you don't need 100 million okola finishing. Ebyaffe bitono nnyo kubanga abantu bebasinga bitambuza naye wetaaga okubanga olina byomala olina polling station yiyo buli muntu alabira ddala nga yiye ekutte giteekeko bodaboda 5 ewuume obululu 3-8 obugyewo nga bamukuwadde mwalaali naye ng'obagondezezaamu ebintu module eyo ye finishing. Biri ebyogamba nti
nti returning officer asabe million ya 3 oba 4 akulangirire eyo bikola ku BNRM neze Bigirwa Moses General Bigirwa Moses PPF 005 nebwe mpangu za kalulwaka onangirira ekyo njagala okutegeeza niwe kabanga ka kitundu nga ndi mukusingako half a vote sebo onangirira kubanga I'm not a joking subject kweye ensonga but bakukubira mu field mugendo tuka kutalingi center nga nayo botalinga voti toyitawo so finishing money yankola Bobi and then too ezimu ku nsongereza nkubya waliwo abataka abali bagamba nti nalina akajja mu kitundu the indigenous abo ba conservative mu bitundu ngawo bamanyi akave buyende biki naye nga jukira esomero nasomerako primary namulicha primary school nakati box number eriko kamuli nakati olwaleero liri buyende mbera yonna eyobuvuka bwange nga ya mukamuli naye olwokuba nensimbako eri ebuyende ate nga bagisalako ku kamuli naba abadevelopingira ku ekyo kati ekyo twakimalawo I have a home in Kamuli municipality. I am a landlord there. Ndi musajja mufumbo empeto giraba banga abataka ne bali emmere ne basiba n'okusiba bagitwala ewaka nembaga muwala wa wuuno mama Kamuli wuuno mulese I had an option of kuteeka embaga e Kampala nga bw'oziraba ez'e Kampala kubanga ne Kampala ndi musajja w'amaanyi nyene kesi nga nali njagadde omukolo gwange gubere gwazire njirova biki gwali badde Kampala but nze ngeri gye ndifininga mu politics yanjawulo n'abalala buli kyekola kyonna nina okubala political goal so nawedingira Kamuli n'empaya n'abataka era bamumanyi ndi musajja mufumbo nze asinga okubeera well established ku bantu abegwanyiza obubaka bwa parliament nina address nina office mu Kamuli tezikiranga kuva 2019 paka olwaleero ekya receivinga ensonga z'abantu kiri mu parliament omubaka ali mu parliament office ye waka era owulira abantu bagenze ku kikomera after like 2 months nti aliyo tujje ku kikomera coordinator wo obutonotono bukyasigaddemu but me they know my address both at home. Why are you a bully? You want to be coordinator you want to be abasinga mbadutte so musigala mu bufirazi obutonotono osigala ng'olwana nabwo obutonotono okitegeera and that is it and I have demonstrated my capacity before the public, before the people of Kamuli municipality. Mbalaze nti I am not in parliament but ndi consistent mu message yange, ndi consistent mu struggle regardless of the challenges zenga nkolachi nga mpitamu. So kandecha yange kuluno nzibu nnyo and waliyo omwami ali ya Aneso Merant is coming with 2 billion, okay, is coming with 2 billion to defeat me. Kwa bonabona kati babalanzi, but I'm telling you babala batya gwe baleka incumbent babalanzi because incumbent kati ali mu number 3 in terms of yes, public opinion kati bojitwale be humble to play number 3 how andi kakati Simon you a journalist era onatona okujja Kamuli ojja kusampolinga incumbent ali mu namba 3 Bigirwa Moses ali mu namba 1 waliwo omwami mulala awo naye abyogerako asaasanya sente nyingi nnyo mu nnyimbe nenze nzijja n'omutwalo gwange neziyiwamu amazzi n'aviiramu awo ali mu namba 2 then incumbent ali mu namba 3. That is a fact ku ground. Kakati abantu be Kamuli kati bagenda kuweereza mubaka because nze mbalaga eggwanga kati lye tulimu newe tugenda we are approaching the real transition of power from the generation of General Yoweri Museveni
generation will you be able to beat the Kadaga influence in that area? Because Kadaga is NRM, you are NUP, you have just admitted here that she is a powerful person, she's an influencer. Abantu balaba character yange nge efanagana ne ya Kadaga bagirabanga a combination boss. Yes, abafe in terms of okulemerako, because Kadaga olukwata omuzindalo kamwe Museveni yalina emikola awo ebiri ne baagala omumma omuzindalo naye omukolo ogwasembayo gwa liberation byagukwata bwepa asebe omugulu bakukuba akalulu wano nga bwe nakukobera nti waguba abantu kunanda nze nakukoberanga ng'owakana buti ate abantu bali kulimbalimba abantu bali kwenandogere n'okwogera endulwa direct kati gemaanyi ge kati mu bantu bamanyi abali abalina direct message, it is Rebecca Itwala Kadaga alongside General Bigirwa Moses, full stop. So kati balaba Kadaga olwokubanga akuze mukyala mukulu tumuwe ekitiibwa ekyamaanyi but akaddiye ne character ye ey'amaanyi kati muntu kyawo asobola okusigala nga akyalemeza Kamuli ku map mu lusoga gwe bayita ow'enkandiya okimanyi bulungi okulemerako. Yes, asobola okulemeza Kamuli municipality ku nom asobola n'omuyambako because kati wano wetuli wano yeetaaga omuntu omulala ng'ali sharp asobola okumuyambako ekintu kitambule such that lwanawumulira ddala nti azze uwembulamu ti kutuula biki nga Kamuli esobola okusigala ng'ekyali mu national politics. What is the position of the National Unity Platform, first in Kamuli and second in Busoga? Are you growing stronger or weakening? I said political truth, maturity, sense. Yeah, of course, we not kutoogera sense. Ne bw'otakiteeka kome. Kakati NUP, my party, in Kamuli first. In Kamuli first, nali nagezaako okuzimba ekifaananyi n'okuzimba embeera nga saagala nnyo the Kampala politics to penetrate Kamuli, especially Kamuli municipality. Kuba nze mba nkimanyi ebiseera ebisinga headquarters zitabula ground ate nga bo tebalina facts. Okay. Yes. So ekyo nakigezaako n'enkizimba n'enkisiba era abaana b'e Kamuli ne basigala nga bali solid ku nsonga yaffe era njagala okwebaza Katonda nti ekyo kibadde kikyaliwo newankubadde nga wateereddwawo efforts nnyingi nnyo okubreakinga down Kamuli municipality. Okay? Okay. Ate nga efforts zibira ddala ku somehow ku headquarter omanyi mubeera ku headquarter ne babeerawo abantu nga tebagala byokola bigende mu maaso. Okay. Nga bumanyi wabirimu mu FDC omuntu n'abeera ku headquarter nayagala owe gadumira ogwe gyatagenda bamanyi n'okusinzira eyo yes. ne bantoganizing ekitundu ne bakola instructions ezitakola they want to do that. Yes. Kati banondedde registra mayi tugenda mu kola structures eziri official ne Kamuli municipality. Is it possible mukisobola ekitugenda mu siga nti mukisobola. You know, let me tell you, njogera byobufuzi bino kuba mbiruddemu. Bwe twali tulonda Dr. Besigye baga nti Dr. Besigye yandibadde wangula obwa president n'ekintu kiri eki structure. Era singa tuzimba structure kinaaba kiwedde. Mugisha muntu najja naga nti ebirala byonna binannema naye ebintu ebyo mobilization ne structures n'atuwa ne post-dated apology resignation letter bwe kinnema ebbaluwa eno yiino muteekamu tesinaku za mwezi eriba apology n'agituwa yawunzika naye afulumye nga structure zikoze eki nandala najja nti nandala is a mobilizer in Bugisu nandala kamazajja ekya structure kiri sorted n'olwaliro nandala structure tazikola ki Besigye n'asituka n'atugana nti power 10 buli polling station power 10 naye azimba structure sebo nazo zaagaana kati simanyi ddala NUP egenda kukola kuzimba structure. No, one structure it is a requirement by law.
ekibiina ekigamba nti kibiina kya byabufuzi okuba nga kirina leadership okuva wansi kati oba zinakola amakulu oba tezikole makulu zo exercise erina okubeerawo. So that is it. So functionality ya structures ezo kinasinziira ku waliwo okuwandiisa abantu mu red book. Abantu bakujjumbidde batya? Sinakola nnyo follow up kubanga siri ku mufumbiro. I thought you were a leader in Kamuli. I am a leader in Kamuli. I thought you should be one of those who are in charge of in Kamuli municipality. I have mobilized people to register in that red book. But era njagala omanye nti mandate yange ekoma mu Kamuli municipality. Weekoma kati kubanga awe wali personal interest. Awala wonna nange mbira bulabi ku social media. Ogenze n'ogamba our fate in Kamuli and Busoga at large in Kamuli nchikuwa nti mugeinize mu luzinze Kamuli mazima kikulu bigira kwa batizibwa kikulu okugera amazima Kamuli we are still more powerful because of my candidature. More powerful compared to who? Compared to NRM, because you can NRM twaji defeating Kamuli kitufu kuba president mwawangula kuba MP mu Kamuli district twafuna candidate omwe yali owembavu yenze yasemberera kuwangula babugabula South muwanguzi babusinga olukumpi emitwalo 2,200 kati you constituency wato charge bala nnyo nti waliyo business okusinga emitwalo 2 obulubo ogenda kiba kinene ebo bogenze mu kooti kigatika bakusekerera tutumalira biseera Bugabula North twasimbayo omwana naye kati yagenda South Africa simanyo baana akomawo. Buzaaya nayo twasimbayo omwana nga muto muwala abo bonna bali baana batonga batandika butandisi. So candidate yaliwo yalina okwata district eyo n'agigumya yenze because I lost by 527. So ate nga losi eyo yali ya kuchitinga bakyusa lyala fomu 2 ne banzijja mu muzanyo naye nga nali ngukubye munda omupiira. So tugenda kukola ki? Tugenda nze role yange ng'omuntu. So Kamuli mugaininze bwolowooza Kamuli one to maintain the previous support and netwongeramu obukodyo obulala obwongerako ku support eyo nga tumaze ogimaintaining eri enkadde. So mu Kamuli mwetuli mu bitundu ebirala I don't know kubanga siri mu office naye amawulire gempulira gakulwanagana. Mukulu gwe baza mu office yange ye buli wasanga omuntu gwalowooza nti yali awagira Bigirwa Moses in terms of structural leadership amuteekako omulala. Okay, NUP ni Busoga overall. Kati NUP ni Busoga. Kati mpulira conflict in all corners. People are complaining and kasitolaba conflict from all corners ng'omanya nti therefore tumuleeteko abamwesimbako. Nvumirira nnyo Rita Martha Woman MP Mayuge olwokuba mukwano gwa Bigirwa Moses. Therefore tumuleeteko omuntu aveewo omuntu anatuwulira. That is now the trend. Buli abantu balowooza nti ate abo abantu benjogerako bonna baali bawangudde the inside out. Yes. The General Moses Bigirwa, member wa People Power Forces number 005. Ekisinde kya Besigye ne Salamu Musumba kibalekawa. Salamu Musumba kyali badde kisobola okutwafectinga naye kiyinza obutasobola olw'ensonga nti conflict eyagwa mu Nuupu side endala yakola tactical withdraw neva mu lutalo. Abalwanyi baayo bonna kati mbala abakomawo baripotinga ku duty side ya Mpuuga simanyi oba ya disappointing abalwanyi be oba bwatyo bwe bakibala but
ndabanga abalwanyi bonna byali awandiise mu kiseera ekyo bakomawo bali mukomawo ku base kwota bafukamira betondera omukulu. So kibanga kitegeeza ki? Kitegeeza nti unity bwekomawo amangu mu NUP efuuka disadvantage mu kisinde kyani kya Besigye, kubanga ekisinde kya Besigye kibadde kigenda ku survivinga nga wano waliwo okulwanagana. Mpuuga abakuleega ne bamuvuma ku mannyoko naye n'addamu nti ku mannyoko, ne bamuleetera kino walya zino n'addamu nti naye walya zino. Besigye abadde akomyewo bulungi nnyo kuba abadde agenda kuyoola fragments ezisambuse n'obupiisipiisi obugizegize bakazolite bonna mu lutalo abakolemu formation atambule naye kati tewali. So don't you see that his curve is fast rising? Walabye ekyabadde eggulu ekyabadde ekitugumu bamwanizanga musabuli omwana nti kookomyewo. Kati ezo territory ozimanyi zo Museveni yaziwamba kati. That is the problem. Era nze kati bwe mba njogera ku byobufuzi njogera ku bya kitundu si kyamala budde obwo bunkube tooki West Nile nkube tooki Kitugumwe eyo Museveni yawambayo. That is the fact. Museveni yawambayo Kitugumwe yokka as a district erimu baminister 5 Greater Kitugumwe as we talk now. Kakati eyo yawambayo nibo okubayo olukuŋŋaana. Kakati ife omusajja waffe teyagenda Dokolo ne bakuŋŋaana abataka tugenda okubikula bokisi nga temuli twafuna obululu 7. Who is Uganda's next president according to you? Ali unpredictable kubanga tetulina formula ntuufu ereeta president wano. DNA yaffe eri characterized by violence. So bwekugamba nti after Museveni who is the next president, nsobola okugamba nti anaasobola okubeera ne strategy ya violence yanaddako. Ekyo njagala okitegeere. Okay. Nze mbadde ndowooza nti Uganda's next president era ye Yoweri Kaguta Museveni. That we don't even need a lot of political reading to say this is an assured case. Toyinza agamba nti Uganda's next president is Museveni ng'ate yaliko. Kima tira yanaddako ngamba. No. Ground erikiriye ye yawamba buwambi n'abeera mu ekyo ekintu. Kati tuba twogera who is the next president of Uganda, tuleetera factors ziri tuddayo ku DNA yaffe engeri gye tukwatamu obuyinza. Who is the next president ng'obujja kwani ku Museveni? So toyinza agamba nti ate who is the next president ate kati n'ogamba Museveni ate nga yaliko. So Mwai Museveni ye asaza amagezi gonna agamubeeza mu eyo entebe for that long. Kakati omuntu yenna anaasala amagezi either agefaananyiriza naye ge yasala oba nga gali technological in nature to the high level yajja okumusuuza omugaati ogwo. Naye tetusobola kujjawo assumption ya Mwai Museveni era ey'okubaako gwazimba amukubire paasi That's what I wanted to know. What do the people of Kamuli say about Muhoozi? Tebamuliiyo. Tebamuliiyo. Kamuli tebamanyi Muhoozi? Tebamuliiyo. Tebamuwagira. Tebamuwagira kubanga takonnekitinga nabo. Kamuli teriyo Muhoozi? Takonnekitinga nabo. Abantu abali aboogera ebya Muhoozi be bano political schemers yabo. Aboogera ebya Muhoozi. Ba political schemers yabo. Okiwulidde. Era bwe yakoma okubeera ejjinja ku Kakindo baagenda baleeta Costa okuva e Kamuli. Bwe batuuka e Kakindo omanyi bye baddako
byebaddako okutunulira motoka z'amagye ziriko obuwayawaya owulidde abasirikale abeekapise emmere yalibwawo gyebagabulawo nabuuza omuntu muhozi yayogedde ekintu olwo omwana nabulina abasirikale bonka waliwo neirwaliro atambula neirwaliro kati neŋalaba no Inside Out ne Moses Bigirwa yona ne bwete bwegenze ze Simon Yanga Lutaya. This is Inside Out.